tewasobola kubula. Alright, mugana nge mwanyinaze mu girlfriend wa byonna byebyo ojja kubanga nawe wegatta ku mukyalo ono so komubuze ku kyogeno kwanga omubuuza amudakigazo tulindamuko naye nga tunaba kutondooza tegeka kyogeno kwanga omubuuza naye kansoke nkubuuze Bad Black embeera eno y'abakyala bano bw'oba otunudde Uganda okozeko research balinga nga bameka kubanga tutunudde mutwalo nga gumu basuka mutwalo abeera ku nguudo abali ku nguudo abali mu ghetto abali mu bufoofufu obutategeerekeka abali ku ziboda. Okay, munange tose andowooza omukyalo omulidde okiki oyinza okuba nga omubuuza ng'agenda kuba ng'afundika mu dakiika nga 2-3. Neyanziza nnyo olw'okumbuuza ekibuuzo ekyo kati kyova olaba nkugambye abaana abo tugenda kusooka tubayise mu workshop gwe musomo gujja twala ennaku 14 so oluusi ate era mu reality basobola okubeerayo gye bali oba mu mabaala oba ku street n'amala omwezi mulamba nga tafunye wadde amugula naye ate weeks 2 bw'ozimala wano ng'osobola okwekolera aba asobola okufuna nga wegambye abasinga buli omu alina ensonga ze lwaki yajoyininga nze nagubeerangamu nga nfuna emitwalo 3 naye nga mmala wiiki nga sifunye kati wiiki eyo ngiteeka ku workshop nakyusa obulamu bwange so bwe mba nakyuka naye akyasobola okukikola. So it's empowering them to get off the street bajje tukole bafuuke bamaama b'enkya bafuuke for example balekerawo abortions balekerawo osuula abaana mu toyi so bintu bingi nnyo byentunuulidde nga nze Bad Black ebinkwasa ennaku omwana ow'obuwala oba omukyala maama ow'enkya. Okay, oyogedde ku kigambo ky'abakyala bajjamu embuto n'ebirala abakyala bano waliwo abamu abalina abaana banaasobola okujja okubeera naawe ng'ate balina abaana baabwe. Tugenda kukola kindergarten y'abaana so njagala abaana nga kye bayita orphanage tujja kukola orphanage y'abaana tewali kigenda kulema. We are changing the nation ku sayidi y'omukyala. Omuntu ayagala kutuuka kayinza kutuuka kati kati oba oyagala okuntukako mangu nina ennamba emu tevaako osobola okugiwandiika